Nintendo yo. Shwe ni mala kulirana okumala wiki nyizo yigo kuyimba. Just okulirana obulirani. Okay, tusaze okolako mu nyumba. Kale boss. Yeah man. Nawe je wali. Kale mkwano. Mkwano gwa formula wa KTV tuchali mu program Kapyachi. Nze bampita Mpaji Given Brian Kagate aka the writer omune munange nakatayi gwe tukola naye awamu. Ajukira program eno Kapyachi berawo Monday to Friday kuva saa 8:30 paka saa 9:30. Yeah. We yanjuriye mukwano goli akulaba. Amanya gange bampita Apostle Jonathan Babara kuva mu Realms of Worship. Wow. Sanyuse nnyo okubeera wano. Amina. Yes. Okuva wa? Realms of Worship. Realms of Worship. Nkutya. Okay, Apostle Jonathan. Uli utya? Obulamu busanze otya? 2019 yakuyisa atya? 2019 yali musufu. Kalolooza 2020 anakuyisa atya? 2020 tugenda we shwi. Omwaka ogwadde ebbanga wali wanika. Wakolera ddala bulungi. Naye nga tetunatuukayo eyo ngenda kusaba otegeeze mukwano gwo oli akulaba wano ku KTV mu program Kapyachi. Apostle Jonathan azalibwa ani? Era azalibwa wa? Apostle Jonathan zalibwa omwami n'omukyala Jamada Kiyingi. Jamada Kiyingi era wa? Kiyingi. Batuuze b'e Busoga Kamuli. Ewantu obyantabulira. Obyantabulira awo neŋŋamba nze nabikwata obubi oba. Kale Apostle Jonathan. Ng'ovuddeko ekyo. Otandika mwaka ki okuyimba? Naye nga tonnayimba olokoka ddi? Nako kaŋŋambe. Kaakati okulokoka kwange. Nalokoka nina emyaka 8. Kati twakula naye tula obulokozi nga nina emyaka 18 naye nga nakula ng'ekkanisa eri waka. Waka. Ng'eri mu ddiiro. Weewaawo. Nga taata ye musumba. Maama ye musumba. Kale ate ebyokuyimba bino bitandika ddi? Kati ebyokuyimba era ndowooza byatandikira awo mu ddiiro Sunday school. Mu ddiiro awo twatandikira okuyimba. Nkalengera ka Jonathan olwo kajja. Nzaakulira Sunday school awo. Tudde emanju w'effumbiro nsooka nitukola mu rehearsal. Tumala okola mu rehearsal ne tudda mu dining nga y'ekituuti. Ne muwulira ekigambo. Ne tuyimba. Ne tumala ne tutuula mu ntebe mu ddiiro ne tuwulira ekigambo. Nenjagala nkubuuza Apostle Jonathan. Sunday school wagikulira kubanga taata yali pasita oba ddala wali ddala omanyi okuyimba ng'ogwalidde okubanga otendeka bannaawo bateekemu kye batalina? Nze alina ziiru. Ekintu kino tekyabagwira bugwizi. Nga nze alina ziiru. Yes. Kwe gakyalimu? Kyalimu muli. Mu bufunze no one inspired you to do gospel music? Kati awo era of course when namala P7 basista bange nga bajja e Kampala, Pastor Justin, Jean Peace nga bajja e Kampala bali ne Pastor Bugembe mu P7 Vaka. Gwe ng'okyali mu kyalo? Nga nze nkyali mu kyalo. Kati sokoleke Pastor Justin we tutandikira omulaba eno. Gwali tonaba nakutula P7? Pastor Justin mwatandika omulaba nga wayisewo akabanga. Nga mwatandika omulaba nga wayisewo akabanga kwegamba yagenda okujja yajja amaze senior 4. Yajja amaze senior 4 nga Pastor Bugembe yayimbako ddezo ziyero waliwo ennyimba enkadde Pastor Justin z'ataliimu z'omuvubuka wali badde mufu ate ezo ennyimba Jean Peace yalimu. Jean Peace mujjukira. Jean Peace yalimu kati ezo wali badde mufu yero Pastor Justin taliimu. Omulabe mulungi okyali ku KTV program bagita Kapyachi. Nze bampita Mpaji Given Brian Kagati negatiddwako muganda wange Apostle Jonathan. He's among the best recording artists we have so far in Uganda, and if it comes to worship, he's among the best we have. Okitegedde? So Apostle Jonathan otutegeezezza nti oli muganda wa Pastor Justin Nabosa ne Jean Peace. Kituufu? Kati layini eyo etambula etya? Ani sijja gamba nti ani mukulu ani addako naye ani layini ogitandikidde wakati. Waliyo omukulu bamuyita Jacob. Ne wabaawo Jacob Prono mukwano gwange.
si Jacobo Pro oli Jacobo mulala musumba naye musumba ali naye ali mu kanisa yo mu kyalo eyo mu kyalo Kamuli Kamuli kati nekuddako omulala bamita Jesse Jesse munnamawulire ali Kigali otyo awo nekuddako Jean Peace awo nekuddako Pastor Justin nekuddako Pastor Joseph Mukwano awo nze nenzirako mbogwe kito gwe baby Apostle Jonathan sebo gwe kitoto ewaka wamane bwotibula wabula ntawanya ombonyabonya ja Apostle Jonathan kumbe gwe toto ewaka eyo kakati ekyenjawulo Apostle Jonathan omulabi omulungi wa KTV ali mu kulaba kapya kyesaawe nti yali agadde okutegeera gwe bw'otandika okuyimba musically watandika na luyimba ki lwolabanga ddole lwakusambira akajingo gyeko biri bye mwakolanga mu Sunday school ne mu church bye twayimbanga mu kwaya bye mwayimbanga luyimba ki olukuleeta abantu bali okukumanya kakati nze okuyimba kwange sikugeraagerana nnyo na luyimba lwandeeta mpulira kubanga okuyimba kwange majorly nga bwogambye worship kati worship oyo nga sinaba nagenda mu studio nve wa Pastor Bugembe nga maze nga ndi mu senior 2 nagenda mu P7 vac nvayo nga ndi mu senior 2 otyo nengenda ku Omega Healing Center enamasuba ya Pastor Chaze kati nga mbeera emabega mu church eyo omanyi kanisa ezo ennene okuyingira mu kwaya si kyangu bagamba leeta akafaananyi leeta baluwa yerosi simanyi wandika signing roll biki ebintu tuwe ebyo kati nga ate neegomba okubeeramu mpulira nkyagala awo nga ndi mu senior 3 4 kati senior 5 awo nga sikyabeera mu kisulo nga nva waka ewaka wolo nga tubeera Lwezaawo nga ku Lweza Conference Center nga mbeera wawo ku kigenda ekigenda okulidde mu bitundu byange gwe mukulu gundi ng'egye mbeera nga mbeera ne mukulu wange oyo Jesse otyo kati nga mperekera ina mukwano gwange nnyo bamuta Brian nga muwerekera nga abeereeyo Brian atali kagati atali kagati nga abeereeyo mu bunamwaya nfuufu eyo kati nga muwerekera muzaayo waabwe wakanga tumaze tuva kusomera olw'eggula muwala mulenzi mbaze mpulidde mukwano gwange ojja kukwatuza obulokozi ode naye tuladde yagala nziremu owulira njiri mu kanisa olese crusade mu kanisa kati mba muwerekera ne tusanga chachi nga mpya otyo yakatandika ya mwaka gumu actually nga tenaweza na mwaka kati nga waliwo akawala akayimba nga bakayitaka Aisha otyo nga tetukamanyi nga ngamba akana akayimba bulungi naye abakuba ennanga bakuba bubi naye nga bwe tuyitawo tubakasanga olw'eggulu babeera ne evening services buli lunaku kati ne tutandika okugendawo olw'eggulu otyo tandika ogenda omanyi kanisa ngalo mugenze kutunulya Kaisha bwe kayimba oba onaakuba ennanga agikuba obubi okusinza okay olwo mutandise mugenze kusinza kati omanyi ng'ekanisa empya balaba omupya baba baagala bakukwane ojje mu kyaki obeerewo kati awo nga Pastor Jasa atali popular ebiseera kati ne bakitegeerako ndi Pastor Jasa akyali popular nnyo nga kwegamba nga tandise okubakinga Pastor Bugembe yes awo by then senior 5 kati awo mukwano ne gweyongera mu bamemba ba church kati nentandika okukola ki okuvanga ku Omega nga tusaba morning service nenzija ojjukira church empya saawa 4 we batandika service abantu lwe bakisololezaawo saawa 4 nenzijanga nva ku Omega nenvaayo nevaamu ku roofing nenyambuka eno mu nfuufu nkulaba nembeera mu service nenyingira worship team nga ndi mu kanisa ezi biri Omega morning service bino main service awo wali okitinga ni musumba wali okitinga mukama oba mukama ali omulaga nti nze nkwagala nnyo nkuweereze nga mpamba kulaba akuzingiza nga tuwayitawo akaseera katono nenzijira ddala mu kanisa brother wange nanzikiriza kanisa eyo n'ojingira nenjingira ddala nenyingira worship team nto njiraba ntoto teringa eri ennene ate gye wali nga tolabika kati awo wali nga mpeereza ndi ku katuuti buli lwa Sunday nemaliza senior 6 kampasi kati awo kusinza ne tuwamba akala ako segukuzana mukaba kajansi nga buli worship night weri
babayita Bulaza Jonathan kati awo kwe kuvaayo kwange nze kwe mpita okuvaayo kati wano okugenda ofulumya ennyimba kiri kyali olwedde kyengedde kyazimbwa ddamu nze weyabya kyabi luyimba kyolo kale olukuleetera oli okutegera kuba kakatolengedde obadde okubira mu kateritori kaawo luba wazana ntebe bikyawo wewati awo okubira kati waliwo munnaffe ow'ennamagomero ewaffe gyembeera nga ye naye akumanyi luyimba ki gololoozo lwakwetera okwanjula gyali luyimba ki olwakwanjula gyali oluyimba lwa gwe wekka tuwemu akapera yimuse mikono jange eri Katonda wange yeye kasanidde ettendo lyange lyonna gwe weka ekitiibwa kikugwana yimuse mikono jange eri Katonda wange yeye kasa ofulatinga chobolanze bintu byamwe nabivamu sibisobola awo noogatako kano oli Katonda ako kapasa oli Katonda ne family yamwe Mukama yaji blessing abambi temutwesibako bwesibi muli bayimbi amin mwe bali kuyimba nga bwe muwomya atene mwe bali kuyimba worship anthem amin family yamwe munne muli baamaanyi Mukama amudde baamaanyi tudagolo ewamwe waliyo ku bayimbi ewaffe ebyaddala si bino tugigayimbako mukwayo njagala nga yarecordingako taata wamwe ne mama wamwe bali bayimbyeko recordinga music ewaffe omanyi mukugambye datange Jamada Jamada kikomeko gyagenda mutangazo oli Jamada kiyingi mutegedde kati Jamada omukulu kati yali musiraamu kati waffe basiraamu nnyo bayimba naye bayimba balina obuloboozi obulungi naye babukotogera tebasumulula era webatandika okuyimba nobeerako nabo nga bayimba ebyo mu Luwalabu oli owulira eggono naye tukyasaba Katonda agenda bajjayo nabo batandika osinza ebituufu amiina kyenkwebazaako wakola worship anthem gwe wekka olwo oluyimba sebo lusinzibwa wano mu ggwanga wonna nebweru eggwanga Mukama Katonda kwongera amafuta ekisa n'okugonda ate olikuba oli musajja mugonvu wewali walibadde nga kakati tetukyali bakyali kubanga oluyimba olwo ndala lulina gye lukutadde ate nze nondeka eno bekityo bwe kiri muganda wange omulabi omulungi wa KTV webale nnyo mukwano gwaffe tugoberedde okubeera gye twatandikidde ddala program bagiyita kapya kijjukire bawo saa 8 paka saa 9 buli lunaku conference y'abavubuka egenda mu maaso mu CFC wali muvubuka goba maama bataata abaako abaana bogamba bajje babeereko ebigambo ebirungi bibawulira okuva mu basajja n'abakazi ba Katonda Mpaji Given Brian Kagati nga sinaba kusayininga out mu bufunze kimu bibiri kikiwalyagadde okutegeeza oyo akulaba ku KTV essaawa eno njagala tutegeeza abawagizi baffe twafulumiza live recording album very soon live recording nga ya audio video both audio and video tukyadde ku level olumbye ba Don Moweni ba Benjamin Dube ba Nathan Obasi okay just keep that spirit my brother atagenda kufuluma starting tomorrow mugenda kuba mugira wano KTV yes live recording egenda fuluma ate tugenda kuddamu kola endala nga Independence Day tugenda ku recording endala live recording tujja kuba tubategeeza kyonga kyamani kaka live recording erimu ennyimba mpya mbadde manyi wakotte ezizo n'ez'abanno n'ez'abalala n'ezange zesinayimba Realms of worship. Kale webale kubanga okikwasaganya bassebo ne bannyabo sijja kusukkako wano ku lwabannange benkoze nabo producer Dilson Wasaka ku TX mbadde ne mwana walenzi Jimmy Abamweyana ate ku kamera oba mbadde ne Robert Mugasa bwekitondooza kitambudde nze Wampita Mpaji Given Brian ne ku lwamunange Nakatayi Apostle Jonathan tuvuddewo ndowooza Mukama abawo mukisa tusinkane mu overnight olwaliro ku CFC. Buli lulimi lufuna mewoli era amawanga gafuna mewoli
Yesu ebitonde